Olabanga ba comedian kwega basasulwa bulungi. Ba comedian be bakyasinze nofuna sente. Kankuwe ekyokulabirako nze nsobola okugenda ku show nga baleese Walukagga meya n'ayimba. Kati ate abantu bamutya bagamba ayinza mutwalire 5 zange nazisuula. Abayimbi be bakola ebyo byokweraga. Kati ate fejjukira twogera boogeze ku muzindaalo. Mugagga Lwasa. Kanzija tato okwateko mu ngalo era ddessebo. Oli otya. Sente za bantu ngamba zakugwako baswaze balageti okyazirina. Sajja najezike n'alikuwa. Mugagga mulinde. Oyo Masaka wano teryamumenyawo mu sente. Sajja kati no Lwasa kankulage nti no gwe sente zoyina bwana daba Mugagga mulinde wuyo ayina emitwalo 2 kangano no ogalabe nkikulume abantu eri baseka eno nkolaki ofuna ne Lwasa nafuna okusoomozebwa nakoma okwo bagansirina naera akwidala kubi ogenda okwetoloola ng'oli mitwalo aga ne baba bakutwalidde ku show nga bakutwalidde emitwalo aga akakadde ko oba walimawa okujjako ate bakuwadde akakadde okafunye ate otuukidde mwambi yasigula biyolo oba oyina amagezi nsobodde kukola mu kyamakulu nze era bakyanvuma nnyo obunyo obuwala gy'obwalayisi lwansonga ntegeera nina bye nduubirira tegeera gy'olaga olabayo nze ngula kayugi kange ka mutwalo oba kavyandi ka mutwalo nenkombereraako oli wakusanya kibazita nga tulina kiwakunywa bakuweeyo kaliita ka kirabu nga kuwangu unywa nguvubiriza nguddiwaka naye ogenze mwambi yasi simanya ze black and white biki chupa ya mitwalo 15 chokoina abaana lukunkumuli nyumba osulamu ya 2 ogenda kugula dde saati empya abakazi ofunye omukazi oyine omukazi wewe wakaino okulyo ino kutwala ettoko ino kutwala enva chokato ofunye omukazi ogenze musuze mu waliya fuloloji ya 8 chokato ogenda musibuza jambo bebi eje 5 gikubeeremu n'ebiri ja transport mwalidde chips zangu mu kitundu ogenda okumaliriza ng'ekiro kyonna ofisi zaawo nga 2 gonna ofisi zanga 7 kyokka noloba okugufisa 7 nga bakkubira 8 mweme kazi zonna zagenzi watazaatwa mato Omugagga bamulabe mwambi yasinga ajoga ati buli omwagira boti musigundi gundi be Kampala ebyo nze sibyagalirako ddala nze oba ntutte ku show yo oba ndisiza katogo nze kiri nti ompadde sente zange nga bwe twazikanyiza ekikulu kusasula kasente ko oba tuseewo okoze oba ngambye pasi ogenda kusula wali mu rumu erimu abaana baleesa abayimba abasookawo babasinga babeta bandiyoki naye nabo nze muntegera yange mbayita bayimbi kubanga nabo batuuza abantu ne babalaba ate ne munyumirwa ate balina talent bayimba bulungi webali nnyo comedy omulaba agenda mu maaso waffe we Uganda ki ekikyabula mu comedy waffe wano tuli bulungi sofa buli wamu wawo tutannaba kutereeza wano buli omu kumanya kategule yewe waagwa singa tutereeza abala babuukire mu byabalala linatuuka n'okwetuuma amannya ga munne MC Nsigo ogende Kampala waliyo MC Nsigo kati ate MC Nsigo ne bamuleeta Masaka ate nga Nsigo yalanga drive ate Nsigo gwe balanga otegeera ate yeze MC Pastor Munyesabuti semanya biki tulina MC Pastor Munyesabuti munnange golaba kijja lwaki mukopa content wa munna like wa bannammwe ekizibu kye balina ba comedians ofumanyi kiva kuki butayiya kikyo kajoko gundi yakakoze ejindi nakaleeta ate kati ye sinataka kola na bulungi ng'oli bwakakola kubanga akoppa nze najja nentandika okugegenya Katikkiro nengegenya Katikkiro kati abagegenya Katikkiro mu Masaka bawera na3 onine bagamba naye vaayo biki byokola nenga balabidde ku onine bamugamba semanya baseba nabanya bonange ntuuse nze Munyesabuti ne bamubuuza Munyesabuti waawa abagamba Munyesabuti tetumumanyi kati kyekyo ekisumbuwa abaana baffe abana batandika obutandisi comedy golaba tolaba nti waliwo comedy gwe bayita duo comedy oyo abawa 2 Maulana Sakala Boys ne Kataza Madirati ne Chiko era Madirati ne Chiko bye bazannya ne Maulana ne Rain era byawukana kubanga bo bamanyi nti tuzanyira ku stadium etya
ya comedy store ndi maulana olusi bwavayo badira ati nekiko bebaddako so tebasobola ati kuzannya byabali be bagenda kukola naye nga baba babimanyi okitegeera naye ffe wano Masaka oli ne bagulu bino ayagala ayogere mangu gogenda okujja ku stage nga byogera yabyogedde dda so n'atamanya nti ffe tulina ayicwe eyiyizaawo nze mbeera nnyo baka stage naye mpulira oli byayogera eŋŋamba kino akyogedde ate ne bwakyoleesa era si bwe nkireeta nze nsobola n'okubizannya ng'ova bizannya naye mbyogera ng'ate gye wabivudde gye mbiva naye munnaye ekyabalema okutegeera kwe kutegeera buli omu waagwa nti oli bw'aba mukubi wa ngoma ŋŋanda nti oyo nandujja oli omuwuliddeko mulaga nti webale nnyo kati bw'oba MC omanyi nti okola ne kataza akola ne kamaadi mubalabireko bye bakola nammwe abazannya kyammwe ekyababiri mugabe bali bazannya bwe bati tebeegoberegana tebeekoona nti ate ono aleesa akantu olw'okuba akamanyi nti ate kamusooka eri gye kaggwera otegeera so si kwekoppa oli byayogedde byennyini naye ate tonkoppa linnya kuba Munyesabuti bamumanyi Kamadi bamumanyi byakola Madimbo ko bamumanyi byakola ne gundi bamumanyi byakola ki byakola tegeera okiranga wonobeera nnyo ewantu nga oli ekyemisana ulwoze nga buyise baga gundi naze engege eweddewo tufudde era mugambirewo emmere tewali otegeera baba bakumanyi ayingidde Munyesabuti wa walagi era nga stiru ndi waki gwentandikirako nemmala okubakuba jjajja bamweyana nanywako nampa ebigambo nenzija nenfubuluka nemutandika obuuza omusajja ebigambo abijja walinga eyamira siddi so nno twandibadde tetukoppangana kuba kati ffe tukuze tuli kyakulabirako eri abana ate abato omwana bwajja ku stage bano abajja jagala pa muzindaalo nkolemu n'omusindika busindisa muwayogere osobola okumubako akantu ate n'ogenda n'okazannya embalala ne bafenseko tegeera oba gwe n'otuula ewaka n'okaki kintu kitono nnyo nga abayimbi bawuli abagamba gundi yabbye oluyimba lwange gundi yakati nga babitusi bawulira nti abaana bavuddeyo ne bagamba mbu babbye oluyimba lwabwe obulungi bunnuma naye nga laba oluwulira tebulina njawulo oli yagamba obwavu bunnuma bano ne bakyusa bwe nalabye agamba nti Muddwa yabbye oluyimba towulira kati byebyo nze tewali kisinga kunnuma nga muntu kwetuma linnya lyange balyetumye bangi genda ekyotera nga waliyo MC Pastor ngenda omulaba nga yenna ddugala kakisasire otategeereke gambu yoyo MC Pastor ne mugamba musajja atereera MC Pastor amanya tetugakoze kukola ki tunuulya bulungi kulipira ku bannaku koleri comedian wenna ngo yagala fuka comedy nonyayo ekinyanya nga kiri awo kiri fani kyetuume naye abantu bajja change naye bajja kwetuuma erinnya nga oli bamumanyi bakkube emiggo be bakakuba bakyali balinganga 8 eyo anti omuntu yeetetenkanya munnange Pastor kibiwaite ekinnya kyoba oba oyagala kusoma amawulire gasome naye ate tugamba ate nze muto wa Pastor Munyesabuti nze nga seeta nti MC Pastor muto wa Mariaki ali owuliddeko nga nkyeyise nze oli kabaka wange kafulu ate era kyabulabe nnyo okola kikaŋŋambe abantu okumanyira mu kifaananyi ky'omuntu omulala weebale nnyo Museveni si ye Besigye kkiriza bakumanye nga ggwe Bobi Wine wadde muganda wa Miki naye ate Miki si ye Bobi kitegeera ekyo abaana abajja kye batannaba kutegeera mundaba nze nzannyanga gundi ozannyanga gundi teri agenda kugamba oli akubuuza kazi oli comedian okola comedy kyawe mukama wange nzannyanga Madirati kati oyo agamba kandeetere ddala Madirati igozannyanga kati ate kuwezange nga Madirati gyali naye nga waliwo bakomedian abamu bwatintini boyinza okunokolayo wano mu Masaka oba n'emiriraano ng'ekintu bakikoze bulungi era ng'olaba nga future yaabwe Katonda bw'anaaba abasaasidde ate bagenda kikubira ddala Sakala Boys olwedde Yoweri kibiina kitudde ntende kyetongodde tulinawo mwana mulenzi MC Lwasa Mayinja abeera ku Sazaawo Seggwanga abeera ku Sazaawo MC Kikolokoba abeera mu Kitengeesaawo abaana bangi mwe bali munnaye naye lwakuba tebatwewa
ate nze omuntu atanneewa simwewa teweefasa sande tobamanyi gye navudde na kintu kyange tomanya gye nvudde na kintu kyange obuukirire tokota mwewalana mwewalana nze sirina gwempalana naye ate ye agenda n'agamba baba pasita bwakwata omuzindaalo tayagala kuguta nze omusajja aba yandeese abaŋŋambye nkuwadde eddakiika ameka 3 ate gwe gwazze okweyiiya obweyiiya ate onvuma otya ozze oŋŋambye pasita nange ompaamu ate odda eri ebbali mu bantu atekolo naye taba ku siteegi kiki ekyo oba otegeeza ate bwe nkusanga nga oyogera ebyo nga ngukuwa bakyogera nnyo nti kasita okwata akazindalo n'olinnya ku siteegi toyagala kuvaako toyagala balala bakole balala baliwo ababaawo omusajja agambye awo gwe tobalinago omusajja agambye obuuka ku siteegi eno backstage tewabaawo balala bazze labayo tulina nti bayita live band ndowooza otera okujja ku pulaani live band eyo kalyanga akozesa abantu aba bana emusaba atya bano bawulira abawuza ati tuweemu baba bakwereeta bwereesi era kyova olaba akugulira akacupa ka bbiya akwegula kaalyoka amuwa omuzindaalo ffe bamanyi notusala ssente zaffe olw'okuba abo bazze ku siteegi ate bali abasajja obamanyi akugamba oyo ani amuwadde microphone yakuwadde obudde bwe ng'oteekeddwa obukoleramu ate kakati obugabanyizzaamu nga biddeko emusigundi ate emusigundi ategeera kati enkya gw'oyise gwagenda okuzza gwe gw'owadde gwagenda okuzza kuba gw'oba togenda kudda kuba kitegeeza oli gw'oyise akusinga oba tosobola kukola wekka Munyesabuti komedi omufunyeemu biki kyala wamujja mu komedi kati kakugamba ebintu bino wammanga waliwo omuntu ayinza okugamba nti nina amaka egindi okubeezaawo omukazi mu kibuga nga tolina lusuku mwotema lulagala tolina kiyumba kya nkoko tolina ogenda kukuula bijanjaalo muteekeko ekikopo ky'ebijanjaalo musuuleko omune gwa muwogo weebazanga Katonda nti buli lunaku olukya eno yenkumbi eno woofiisi ogiraba teyina kukalira teyina kukalira ekirala ekyo kyebaza Mukama okukunoonya ssente mu kibuga nze kitono nnyo ewange nkozesa emitwalo egitaka wansi w'2.5 buli lunaku wasibeerawo nze kambeerawo n'abantu bana n'okufissa akasente n'ogula akapoloti mu kibuga muno weeyisanga engalo mu maaso tuteteekanyiza ne mukazi wange oyo tuvudde wala netufuna bwe tugula akabangirizi kali awo mu kisuuna kisuuna oyita mu kimanya noddeeyo era wakyaliwo avumu wali eyo tulina embuzi zaffe senagula nte tulina embuzi niziza okuba sebo nga ndi mu mbuzi nga 10 mu mbuzi nga 10 kati ne wajjajja nenayo kiyumba kya mbizzi era jjajja yalabirira bwe nfunayo akasente nga ngula chachu ne kasukaali ke nfunayo akasente nga ngula kachachu ne kasukaali ke bwe ntyo naye nga si bubi oba ndya bulungi nyambala bulungi landiroodi tankonkona nnyo kiri awo kuba ye landiroodi wange namumanyiiza nti sente ye ngisasulanga 2 ate nsasula emyezi 2 simuwangako mwezi ogwo ate aji naye mwebaza lwa nsonga aji landiroodi wange amanja myezi gye nneebase sisasula myezi gye ngenda kwebaka gyenkuba emabega gyensasula era awo awantu ngenda kumalawo emyaka 5 bajja we bagenda mukyala wange namukolerayo akabaala awo kawungezi bw'aba avudde ku kooti wakolera mwatula nanogayo 2-5 bwetyo bwe tuyibirizaawo obulamu mpolampola n'ebirala gyebiri so ng'omwami omufumbo obufumbo obutambula butya nze obufumbo bwange si bubi ekirungi mukazi wange akimanyi tintambulira mu masanyu era akimanyi nti olinayo n'abalala ebyo tabimanyi era akimanyi nti nkwana kubanga
ate manyi nti ntambulira mu bakazi tugenze egindi tugenze n'abawala 5 emmotoka ne parking awo nga mulimu abwa gwa Munyesabuti yangu atugende gama abashuku n'amanya ngenze n'abakazi naye era akimanyi nti nkoma weewaka kyekyo kimuleetera okuguma naga nti sajja wange tajja kulaba nkana andize mukazi wange yamanyiira amanyi bwe nnywamu mbeera byange amanyize bwe nnywamu sifugika mbeera byange mpa microphone kulapinga ekitegeera kuweerera kye bayita okuweerera endongo ate era naye yali muyimbi naye yali muyimbi walaga ne mumujjamu bujja ne mugamba waayite bakuntwalako tuule ewaka ate chance njifunye nkufunye teyanyiiga anganyiiga ki omusanze ayimbe omujje mu kintu ki lwaki okutogera talanta ye ayinza kunyiiga kubanga ate ebyakaliyoke ku bakyala byate birinawe bikoma togenda kuyingira myaka 3 nti okyayimirira mu bantu figa yonna eyiise amabere gonna gayifuuse sitokisi munaawe okyayimba simanya kibalumira ki ate engeri gye yasomako akolawo ku kkooti banyoka ssaawa 10 najje waka n'afumba ekyeggulo ate zo oluusi asanga neegendedde dda n'agenda mu kabaala ke n'akaggula ate abane bakasitoma abo banywesezaayo 5 oba kakuleete kamu katunzi oba soda 2 oba mazzi nga ggalawo nga ddewaka nga yeebaka abaana mwina bameka 3 abawala 2 omulenzi omu pulaninze ddi okwongeramu tukipulaninga basoma bano mala kuzimba ssebo mala kuzimba baana bange olozadde bangi nedda si bangi naye ate era famire kalombolombo kaffe waffe ekuzaala kwaffe kutono era bataata bange bowulira yafa ayina abaana 3 ati taata wange yatuleka 2 ogenda okulya senga gundi ayina omwana omu bwebityo ffe waffe banzaala yaffe ntono naye nga nja kwongerako abaana naye amala okusooka okulaba wembateeka kiba kibi nnyo omulambo gw'okuswala nga musajja abadde amanyikiddwa ensi yonna abadde abeera omuzigo kujuza aji kati bulijjo sente zaffe zetumuwa aziteekawa n'ategeka sho n'akola ki manyi bwanywa walagi bulijjo azinywamu bunywe n'abakazi ate ngenda kusoma omwezi nga 6 ku Lwokubiri luno nina ekivulo kyange awo ku diplomatic ekijja bwemi era abantu mwenna mbakowoola batulaba ku Fiki Media mujje mumpagireko nina comedians bonna basakala boys bonna comedian nakozesa bemasaka bemasaka baffe tukole ekintu kyaffe nkivemu masaka naffe balabe tuli ku mutindo kuyingira 10 emmeza ya mitwalo 5 kye tuba tusuubira okusuubira comedy kuseka busesi kuseka busesi nadde wali njala okubuuza ng'oggyeko ekyokuba nti abaana bano abeetuuma amannya gammwe ne kontenti wammwe okumunyumunguzaamu okumukola ki okumubba kusoomoozebwa ki gwe nga Munyesabuti kw'osinza okusanga ng'ozannya komedi okusoomoozebwa kutusangira kwe kusoomoozebwa kw'abalala bonna kuba music industry eno erina ekintu eki kutunyaga babanyaga oli nakulimbalimba binsaze nateekamu miliyoni 3 nsoloozezaayo 7 pasita twakkiriziganya emitwalo 3 nakuwaako 10 deposit kata gine 5 pasita tugenderaawo kasa nkyakola nkyakutimbala nogamba owaayo kumuleka tennakikolera ki naye ngaafunye abalala nasolooza nadduka temulabako nga shewedde mukanya kwoja manager wonna woli amasimu mugakuba ng'abasimu gali mu kanyonyi tete eyitamu neetagikwata nemala ennaku wiiki namba nga tagizangako ate oba okyamupanja ati ng'oledde wakola yadduka ng'okwatako zizo ziri ku ssimu oba olinamu 5 mu nsawo oba zibakufuuyefuuyawo ku siteegi ng'ofuna akabooda ng'oddawo naye nga batuddukako nakuleka ne muloogi nga loogi sinsasule ne bakwata amatayi ku makya ojja zituwa tojja zituwa badi yaŋŋambye ojja zituwa olimba gamba balumanya ababategeka tulumanye mwana tewali kintu kinuma nga muntu kuddukako ng'omaze okukola kuba gwe okoze ogugwo otuusewo ku venue okoze
atakunyumiza na abadduka tension gye bakuteeka omukulu otuseewa nga tonakutu yangu abantu bakulizi naawe wayagala kunsaza kifulu waliwo n'abaganya okuyingira wano bagala kumala kuwulira ddoboozi balyoke basasule balyoka kusudiya abagagga bange bonna bakwesunze yangu wapasa ogenda kuyoola nojjago oyaayaana ogenda okutuuka nakutegaawo obucupa bwa bbiya bubiri sokoberaawo olyaki nagenda nagamba oba wa pabu ng'eno nagenda omwana oyo akuleetera ekipisa olyeko akweneka kirabu ogire onyawanywako ndi ku mulyango tofaayo maneja akasente ako bandika mpali ye kati pasa naawe tokyanneesiga maama ogenda maneja tulabye emmotoka yakwata awo okuba kusimu nga kweri oba oyina kulinnya kudda wammwe ate obunoosula olwo tumayize pastor oyagala bafanizi bo bano abazenga bakugoberera okuviira ddala ejje otandikira mu Homeland paka na wano wooli nejogenda maaso bakujjukirenga comedian abadde atya oyagala bakujjukirenga omuntu abadde atya nze njagala bafollowers bange ne bafanizi bange kyenjagala kiri kimu bangobererenga omuntu abadde easy banze ndi ize nnyo toyina mbwa toyina buzibu na muntu nze siyomba nze okuyomba kwange okundaba nti pasita nyombye ate wali opulidde tinwani nani n'amaanyi zaagalwana toyina mpalaniraako andi gw'omanya ekikututte ku sho todda mu byagundi tayagala gundi nze bakuwa pulogulaamu ne bagamba pasita ku stage ogendagendayo ku ssaawa 2 n'eddakiika 3 oveeyo ku ssaawa 4 nti yesebo okakasendalo kakwase gundi ate lwaki ogamba tokamuwa gundi yalina okuddako omugaga aba yatesitesi pulu njagala abawagizi bange muntu alengayo mundaba nze pasita sivuma muntu siwala na muntu yagaliza munno ofune omutamiivu bwakuyitanga puti sooka ojje sooka ogende owulize kyagamba oli asobola okuganza omutamiivu yampitako nakakunyumirizaako omutamiivu yampitako naga sooka ojje okola bulungi naye wekendeza ku mwenge otamira nnyo n'otutama naye nga kingamba muki mutamiivu gamba nyini gwanywedde gwokka weebale nnyo olaba omutamiivu agambe kitegeeza nze nanywa n'ensukka ye waliwo ono n'oyitako naye mawulire gannema okusoma neŋŋamba omusomeze wamala bbaluna bba ab'e Masaka bateeka kwekalakaasa omusasi waffe isa muwembe kaagatuwe olina okutuuka okuleeta isa muwembe ng'ate weeraakaayi ate olwogo ovuddeko ku podium kale bannaye nze njagala kitiibwa buli omu awo munne ekitiibwa bakomedianizi baffe akusinga aba akusinga ate tepeezalawa ate akusinga muyigireko mukoppe naye teweetumba ati linnya lye muwe ekitiibwa kuba ate oyo asobola okukuwa oluusi emirimu agikuwa banze abantu bakyali bange mbawa gamba gwayo bagende baadde bankubidde nga bayagala omuntu omulungi azannya obulungi naye siriiyo naye gwe mbawadde ennamba yo teesaba otyo oba onoopayo kasukaali gwomanyi kweyagaliza nakuwaŋŋana kitiibwa bakufollowing batya ku social media nze nina tiktok yange osakinga Kalanzi Alex Facebook era MC Pastor oba ebeera Kalanzi Alex naye nga ku ssaawa eno sikyabafiki nina management ya Pr Systems asangibwawo Masaka mu Nnyendo ku stage awo ku mifaliso wansi ye mukama wange ye manager wange abampa emirimu bwe balina okukubira ndibawe enamba ya Pr eri 075 075 14 00 55 075 14 00 55 ate yange 075 3 4 7 Kalanzi Alex Reverend Pastor Munyesabuti gumba lya kyasa mwavutala namanko kutekoma kuniekoma kubiika shotiba expedable tiba tagoba park yawo kachipa stroke Trump omumbere omwana omwami Ivan Semwanga babindunya tapasiya madubala viru jubile ofeza maya social distance masiki tibo habulwa kyagulanye center balizinga sati sanga bwalire
awo boga mazeeyo banga mazeeyo naye kamangi nnyo mawabu kalinga mugongo gwa mbizi naye nga emikolo mpulaninga nze buli mwezi nnyongerako erinnya era fik media mugiwagire bonna abaserebu ajja bba bawanga leero mbadde naye live bannaye kyekyo mukama katonda abawe kyemusinga okwagala sebe naye taata neyanza nnyo okuntyaza ojje mukama akuddizeewo amina kale ye Pastor Munyesabuti nga bwakugambye tubadde naye nsuubira emboozi ye kunyumidde akujjidde ddala eri gye yava ewa Villa Maria ate paka wano watuuse nsuubira gwe omuvubuka amulaba olina ky'omuyigiddeko gwe comedian ali eyo MC ali eyo ekintu kino ng'okiyingira buyingizi okitandika butandisi bingi nnyo by'omuyigiddeko guno gwe mukutu ogukwongerako naggamba abantu benkuleetera bakwongerako bwongezi ebitakwongerako tetunnabifunira budde ate bakakasa obagambe nti ebintu nga kyolaba nga tekikwongerako oba kyaliwo nga tolina kyakwongerako mwesaleko mpola mute kati nze bw'oba badde naye guno omwana 223 webali kati tola nti ndi comedian naye nze golaba njogerera omukolo gw'okwanjula nga nze nyaniriza abako nengutembeeta ne guggwa nenzija n'abako nga nze azze okukyala okuzaalibwa nga nze mpulembedde abako tulina emikolo ng'okwalula abalungu ebyo byonna twabikugukamu twabiyiga naye oli akumma omulimu gw'okwanjula nga alaba ng'agenda okuyisawo bino ate ebyaffe ebyomuki olw'okuba akumanyidde eno kati ebyo byonna oli aliraba ku mukolo nga ngutuddemu bwe bajja okukakasa weewaawo taata kale mbagaliza ekiseera ekirungi weeyongere okusubscribinga okulayikinga okukomentinga awamu n'okusharinga teweerabira kunyiga kadde kubanga programs ojja zifuna nga zaakapremiering atukumira mpeera abankumire Ssaabasajja Kabaka awangaale mubeere bulungi mweraba bannange tonywa n'ovuga omanyi pastor kati ekiseera kino kye tulimu bannange simanyi oba kiki ate kati oluguudo lw'e Masaka ku kyakumpi lugendo balya lubamalewo anti batunula ate abavuga boda bansubira bwe baba basala ku kyakumpi atola anti babatomererawo nnyo kati ye bw'aba asala emmotoka ezidduka ziva ngulu batunula ngulu kuziva e Kampala kumba omwana ajja Subaru emmanga era ezo emmanga ze zisinga okukoona agenda okuva eno shinga amuyisaako webale nnyo bannaye obulamu bwe bulungi ate kazi tulina muweeki ya sirimu ya edizi twambale bali abataso bageze emotoka zaabwe baziwandikako agamba butaso naye nga kiggwayo tasobola kuwona kubanga oba tosobola kwesonyiwa kukola ki kuteeka munda naye bw'oteekamu yambala